Senkagale w'ekibiina ki Democratic Party ekimu ku bivuganya gavumenti wano mu ggwanga mu kiseera kyekimu nga ye minisita w'ensonga z'amateeka ne ssemateeka yalangirirwa ku buwanguzi bw'ekifo ky'omubaka wa palamenti ow'ekitundu ekya Laropeche ekimufuula omu ku abo ababaka abagenda okutuula mu palamenti ey'e12. Ono mu mbeera eno bizze biwulirwa nga bwe yasuubizibwa obwa sipiika mu palamenti eno ekifo ekirimu kaakano Anita Among munnakibiina ekya NRM. Mao ng'ekibiina kye kyatta omukago ne NRM asinzidde ku kitebe kya DP ku luguudo Balintuma mu Kampala n'alaga nti ng'amaze okulangirirwa yatandika okufuna obubaka mu banne bwe baawangula okuva mu bifo ebirala nga bamutegeeza nga bw'alina obusobozi obw'okubeera sipiika era nga mu mbeera eno agamba nti n'abamu we baatandikira envuuvuumo eza ye okufuulibwa sipiika. Naye ng'ababaka bangi nnyo abalondeddwa bankubira amasimu nga bagamba jangu tujja kuwagira. Ono kyokka alaze nga bwe bakyali mu njogerezeganya ng'ekibiina okulaba nga basalawo ku kifo kino ekya sipiika wa palamenti okuva lwekiri nti obusobozi obwepima mu kifo ekyo habulina butereevu. Kati nkyali mu kwebuuza ku bantu bemmanyi naye nga siri muntu amala gafubutuka amala gabuguumirira. Mujjukire nti n'ekyokwesimbawo ku kifo kya palamenti nasooka kwebuuza ku bannange neneebuuza ne ku bakulu abamu nga sinavaayo. N'ekirala kusinziira ku mateeka ga Uganda ebisaanizo mbirina. Newankubadde ng'ekibiina ekya DP kyayisizzaamu ababaka 6 bokka, Mao agamba nti ye mugumu ng'asobola okuwangula singa batuuka ku nzikiriziganya ng'ekibiina nti yesimbewo ku bwa sipiika era nga wano alaze essuubi lye we liva. Mukimanyi nti tulina enkolagana wakati wa DP ne NRM ate mukimanyi nti sipiika alina okuva mu kibiina ekisinza ba MP. Naye olw'enkolagana eyo kitegeeza DP esobola okufuna obuwagizi okuva mu NRM. Ekyo nakyo kisoboka. Kati tukyali mu kuteesa. Ono wabula si musanyufu n'ekibiina ki NRM bwe balina enkolagana ate okusimba abantu ku bannakibiina kya DP we baali beesimbye. Mao mu ngeri y'emu avumiridde ebigenda mu maaso ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Nanuupu eyakwata ekifo ekyokubiri mu kulondooka obwa pulezidenti okuwedde. Kaga Uganda ebintu ng'ebyo tulina okubivumirira. Lwaki okkiriza omuntu okwewandiisa okwesimbawo ku bwa pulezidenti ate n'omulemesa obulamu bwe bwonna? Tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tugoberera amateeka agaliwo. Ekyo tuteeka okukiyingiramu tulabe nga embeera eddawo eri nnomo kuba kandidate ali omu toyinza kuyingiza mu famire. Maido John yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.